Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni atenderezza nnyo essaza ly'e Kiyinda Mityana olw'okukolera awamu ne gavumenti mu kulwanyisa obwavu ate n'okusitula embeera z'abantu b'essaza lino. Pulezidenti ategeezezza nti musanyufu olw'omubala gw'essaza lino ogugamba nti tugirire Kristo mu maka ne mu masomero, era n'agamba nti bulijjo kino kyagamba bannaddiini okukola ennyo okulaba nti abantu babeera basanyufu. Bano abantu abeewola mu twekembe, you need to guide them regarding the selection of enterprises. Kubanga not every enterprise is sustainably profitable. Oyinza kulabika nga it can help, but after some time it gets stuck. President abadde asisinkanye omusumba w'essaza lya Kiyinda Mityana Dr. Joseph A ZZIWA mu maka ge Entebbe. President ayongedde okuwa omusumba ZZIWA amagezi ye n'abantu be bongere pulojekiti ez'enjawulo ezisobola okuvaamu amagoba ate ne zongera okuyitimusa n'okujja abantu mu bwavu. I always advise enterprises, first of all, which have got good return, even if you do it in a small area. Kubanga abantu baffe ettaka balitema because of inheritance, okusikira ne batema. So you find the average family land holding is maybe 2 acres, 2 what? So the question is, bw'anakozesa eka emu okulima emmere, asigaza eka emu yokka yakusaka sente. So what can he do? Because if he makes a wrong choice, he will never get out of poverty. Yeebazizza omusumba Joseph A ZZIWA olw'okukulembera obulungi abantu be ng'abajja mu bwavu ng'ayita mu bintu ng'okulima emmwanyi, okulunda ente n'endala. Era Pulezidenti yeeyamye okwongera okukwatira ku ssaza lino erya Kiyinda Mityana. But from what you have said here, somehow the Holy Spirit guided you. Thank you. Because the enterprise you are mentioning here, they are part of my 7. Ezange Musanvu, which you will see in my booklet. We shall read it. Which was because ekibuuzo kiri nti ebibuuzo biri nti amaka galina acres mmeka. If it is only 2 acres, that time we started with 4 acres. Even if it is 4 acres, amaka gano bayinza kukolerawo kimu acres 4. Ebisobola okuvaamu ssente which can support them get out of poverty. Ye omusumba Joseph A ZZIWA yeebazizza nnyo President olw'okubeera emunyenye y'okulima okw'okukozesa ebyuma si mu Mityana wokka naye mu ggwanga lyonna. Awo n'agamba nti buli Diocese kyekola kyekutte ku mubala gwakyo ogugamba nti tujjire Kristo mu maka ne mu masomero ne ku mirimu, era mu byo baagala okulaba nti bazimba omuntu owa bulijjo ng'amanye eddiini kyokka ng'ate ne mu nsawo alinamu. A lot of our people find it difficult to access loans from some banks and other financial institutions. At this moment, I would like to thank you, Your Excellency, heartily for the gift of 100 million shillings that you gave to us in 2014 when you came to celebrate with our diocesan on our diocesan day. In collaboration with the UCDA, Uganda Coffee Development Authority, the diocese has helped parishes plant coffee. Each parish, now we are talking about the Catholic parishes, each parish has planted at least 3 acres of coffee. At least 3 acres of coffee. Now we have some parishes which are in towns, and one can say, for mine is a towny parish, there is no land, but as a parish we have, I think in Ankole you call them hikkas. A hika. So we say, if that hika belongs to the parish in town, let this parish in town grow coffee on that Kisomesa. And it is also doing very well. Omusumba ZZIWA ategeezezza nti nga bayita mu pulojekiti ez'enjawulo ezikolebwa mu Diocese batuusizza obuweereza obw'enjawulo ku bantu era abantu bangi bavudde mu bwavu.